Ekayunga omusirikale ow'eggye erikuuma president Special Forces Command SFC akubye abantu bubi. Campaign oba olukuŋŋaana lw'ebyobufuzi olw'omubaka omukyala owa disitulikiti ey'e Kayunga Aida Erios Nantaba olwateekeddwa ku nkomerero ya sabbiiti eno lwafuuse lwakuyiwa musaayi oluvannyuma lw'omusirikale ow'eggye erya Special Forces Command SFC nga omusirikale ono yakuuma Aida Nantaba okuva mu mbeera n'atimpula abantu oluvannyuma kye yayise okwekalakaasa ng'abantu baagala okunnyonnyolwa ku kibbattaka ekigenda maaso mu disitulikiti ey'e Kayunga. Olukuŋŋaana lw'ebyobufuzi luno lwabadde ku Tweyagalire village mu Kitimbwa sub-county era nga abatuuze mwe baalumiriza omubaka Aida Erios Nantaba okusigala ng'ateekawo embeera y'emivuyo gy'ettaka, okubba ettaka n'emivuyo emirala land wrangles mu disitulikiti y'e Kayunga ng'akikozesa nga ebyobufuzi. Abamu ku bantu abazze ku lukuŋŋaana olw'ebyobufuzi bagamba nti kibi, kikyamu, kizira n'okutta kitta okubanga ettaka lyabwe libabbibwako, okubanga ensonga z'ettaka weeziri mu bitundu by'e Kayunga naye nga tezikolwako. Naye nga omubaka Aida Erios Nantaba buli lwagenda e Kayunga abannyonnyola bya ttaka na byabufuzi, naye nga ne bw'abibannyonnyola mpaawo kyonna kikolebwa, bisigala bitambula bwe bityo, abantu basigala bababbako ettaka. Bino nno we byazze awo nno abantu ne basituka ne bagamba atunnyonnyole. Omusirikale w'SFC yagenza okulaba ng'ebiyinza okuddirira si byangu n'ava naye mu mbeera. Eyewitnesses said the soldiers used electric wires to assault the crowd. Abantu bana okuli ne Tony Okiria wa myaka 27 egy'obukulu akola gwa kinyoozi mu katawuni awo Enkoko Njeru, Bernard Etyawo gattako abakyala abalala 2 bafunidde ddala ebisago eby'amaanyi ne baddusibwa ku Kitimbwa Health Center era Okiria embale yazifunye ku mutwe ne mu kifuba. We had gone to attend her rally and also ask her questions, but we were surprised when her soldiers instead beat us. Okiria bwe yategeezezza. I'm requesting for the president's intervention because our MP is not using the soldiers rightly. Why beat a person who wants clarification from you? Etyawo akyebuuza. Abantu bano baguddewo omusango ku poliisi e Kayunga. Wabula Nantaba yagaanye okubaako ne kyayogera. Wabula abamu ku ba agenti ba Nantaba bagamba nti abantu bano balimba. Omusirikale ekyamugye mu mbeera be bantu bano okutandika okukasuka amayinja nga bagakasukira omusirikale w'SFC akuuma Nantaba. We have information that some people were paid by a politician in the district to come and destabilize our campaign rally. Agent wa Nantaba we yategeezezza, adding that anyone attempting to disrupt their event shall be dealt with. Yamwalula enaaba esiridde. Poliisi yakakasizza abantu bano abakubiddwa era n'ekakasa nti bano baguddewo omusango. Helen Butoto omwogezi wa poliisi mu bitundu ebyassezibwa agamba nti mu rallies zino ez'ebyobufuzi naddala eno eya Nantaba kigambibwa nti ekibinja ky'abavubuka kyatandise okukasuka amayinja nga bagakasukira omukuumi wa Nantaba. Mu kwanukula, 2 of Nantaba's guards known to the victims by appearance reportedly assaulted a victim identified as Tony Okiria using sticks before taking him into custody. Yagasseeko nti waliwo n'omwami omulala gwe bayita Musa Odere eyaleese amazzi eri Okiria was also assaulted under suspicion
of involvement. Nantaba anonya kisanja kyakuna ng'omubaka wa paalamenti e Kayunga eyo. Era ng'alina okuvuganya okw'amaanyi okuva eri Jacqueline Birungi eyakwata flag ya National Resistance Movement, muwala wa Moses Kalangwa, gatako Harriet Nakwedde owa National Unity Platform, Agatha Nalubwama ne Margaret Nabirye n'abantu abalala. Akalulu kajja kubeerawo ennaku z'omwezi 15 ez'omwezi ogwa January Gatonya owa 2026.